twogera ku bintu ebikwatagana n'ebya sports oba abantu abatunda ebintu abazanyi b'omupiira bye bakozesa tetulemwa kwogera ku mwami ono gwe tukyazizza olunaku olwaleero si mulala naye twogera ku mwami David Katumwa era nsaba mukwano we obuzeeko ku mulabi wange wa Keita. Naye nzanyabo n'amanyi oganjodde bulungi geeko era ndi musanyufu okubanga ngenda kwogerako eri obukadde n'obukadde obw'abalabi ba KTV olunaku olwaleero. Mwami Katumwa David musajja essaawa eno musuubuzi oba musajja gwe waaligayo neekolera gyange naye nga mugimu gyenkola nze natandikawo kampuni ya Katumwa Sports Center Limited eweereza bannabyamizannyo ebintu byonna ebikwatagana oba bye bakozesa mu mizannyo omuli emipiira engatto z'emipiira uniform ze bambala bannabyamizannyo pool tables ba jimu ebyuma bye bakozesa mu jimu abolaba zi swimming pool ezo era ffe tuzikola track shoot ndozi obaddeko ku mikolo gy'emizannyo oba gya mwana oba muganda wo n'olaba mu masomero bye bakozesa byonna Katumwa Sports Center byebintu byetubeeramu wano mu Katumwa Sports Center Limited. Bannayuganda abasinga bakwegomba era nga beegomba n'abantu abalina kye beekoleddewo mu nsi yaffe Uganda naye ne batamanya nti nno abantu bano baba balina ebintu bye bayiseemu oba n'okutoba okw'enjawulo kwe bayiseemu. Nsuubire nti nno mwami Katumwa gwe wasanga kiwedde oba naawe olina embeera gye wayitamu? Bwe kuba kuyita ndoza waaligambye oba nayita mu sigiri kugira nawulirako abayita mu tanuulu abayita naye nze ndabika ne tanuulu nasingawo ndooza nayita mu sigiri. Ndooza bwenti olw'okuba nti ebintu byempiseemu ebigezo byempiseemu n'ebizibu bibadde bingi nnyo okutuuka wano wendi okutandikira ddala ku mirimu gyenzize nkola gyenzize nkozesebwa ebintu byenzize ntambuliramu embeera gyenzize mpitamu emu nga ya ntalo endala nga ya mirembe kugamba mpise mu bintu bingi okulabika nti ntuuse wano omuntu w'ogambye asobola okuneekumba. Munnayuganda ayinza okugamba mwami Katumwa abagagga basinga batugamba bayise mu bizibu ebyo naye nga tobimunnyonnyodde. Osobola otunokolerayo emirimu egy'enjawulo gye wakolako gwe gy'olaba nga abantu baginyooma? Emirimu gye mpiseemu abantu gye banyooma mulimu gamba ng'okusiika empuuta, okutembeeya obuveera, okulima, okusuubula ebyamaguzi okuva mu byalo ku kagaali, okukola obwawusi booyi, mulimu okukozesebwa kale mu bizinesi y'omuntu omulala kyewaliisenga mu lufuutifuuti okubeera shop attendant. Mirimu mingi nnyo, okwetikka, okuvuga bodaboda. Ndi omu ku baasooka okuvuga bodaboda ng'ensi tennalabuka nti bodaboda ezo zirimuko ekigulira amagala eddira naye nze ndi omu ku baakola kikubasookera ddala. So kati mirimu mingi gyensize era we ngamba kugimenya ssaawa mingi olunaku lusobola okuziba oba ne lukya nga nkubuulira byenzize nkola byo bingi naye ng'ebyo bye bimu ku bikulu byenzize nkola. Kuleka omulimu gwe sikoze mpozi gwe gw'obubbi ogamba nti kubba naye ate ogwo sirowooza nti na mulimu tosobola kubeera mubbi n'oga nti nina omulimu gwa bubbi naye ng'emirimu egisigadde gy'omanyi wano ekikolebwa mu Uganda eginyoomebwa n'egitanyoomebwa gyonna egisinga ngikoze. Mwami Katumwa oyogedde ku mulimu gw'ebyennyanja nga n'omuvubuka ali eyalaba KTV ayinza okugamba nze sisobola kukola mulimu ogwo kubanga gulimu ebintu ebitali birungi. Abamu bagamba ebyennyanja biwunya, abamu bagamba nze sisobola tunda mpuuta, okitegeera ebintu ebityo. Ki ekyakuwaliriza okubeera ng'oyingira omulimu guno? Omulimu ogwo nagukola ndi muvubuka ng'ate nno ndi muvubuka muto emyaka emitiini ndooza gye waliisa emyaka egyeswaga naye era kugamba nange nali sigwagala nnyo kiri awo. Sijja kugamba nti ekirooto kyange va mu buto nali njala kubeera musuubuzi wa byennyanja wabula embeera eyaliwo mu kaseera ako embeera eyaliwo nga n'okusobola ekyemisana n'ekyeggulu nga lutalo n'okuba nti ne bwolwala ate nga abakadde
baali bakaddiye nnyo ate mu bufunze embeera yali mbi kati embeera yali embi nensindika okukola omulimu ogwo naye nga tegwali mulimu nti nange saagwenyumirizangamu nti obange wagala nnyo naye embeera eyaliwo ey'okuba nti oluusi obulwa n'ekyokulya n'obulwa essaati n'obulwa empale noyambala essaati emu engatto yo nga ozeegomba bwegombi abaana babagagga bazambala kati kyekyampaliriza ogamba nti oba oli awo nange kankole ku mulimu guno ndabe nga mbeerakokko mu mbeera ennungi. Olina ebirungi byojjukira nti wadde omulimu guno ogw'ebyennyanja naguyingira sigwagala naye nina kye nagufunamu. Byenzijjukira kugamba nafunamu ekyokulya n'okuliisa ab'ewaka n'ogulangayo kasabuni n'otunya ewaka n'okuddaabiriza akagaali kange ebiseera ebyo ge nalina kubanga wakayabikanga omupiira nga ngukola naye sijja kugamba nti nagulamu ettaka nti lirino oba nagulamu tivi ebiseera ebyo kwegamba temwalimu magoba galimu nti onakolamu nti nzimbi ekizimbe kikyo wabula gamba nti munaye waka tubadde tetulina munyo tetulina kasabbuuni so nga ate mulimu gwali badde mulungi era gwali baddemu ssente naye ekizibu ekiriwo nti amabanja galinga mangi nti engeri gye nabitundiranga ku kyalo kwenkulidde mu bantu abankuzizza ate nga amaluma n'obwavu byali bingi mu biseera ebyo kati ng'omuntu kwajja ku mudaala gwo ne waaba talina ssente amanye oli mwana waago ndi muzzukulu waago nti tajja kulya maluma nga gw'oli awo otunda ebyennyanja kati ajja kugamba mpola kiro 2 mpolayo waafu mpolayo kwota nja kusasula enkya ate jjukira nti nabitemeranga mu kyalo eri ekasozi kati enfuna y'ekyalo nga bw'ogimanyi omuntu agamba nja kusasula enkya nga ntunze obumwanyi bwange oluusi n'abutwala ku sitoowa ate ne bamala emyezi 3 tebanamusasula omulala oluusi naganja kusasula enkya naye nga alowooza nti bw'anaanoga obumwanyi n'abutunda akusasule kati nga busente bulwayo nnyo mu mabanja kale ekintu ekyammalako kapito gwe nali nkozesa mutono nemba nga sikyasobola adde okuleeta akageto panatandika ne kapito ya akageto kampuuta kamu kageto kabeerako obwennyanja nga 4 nga bwakiro nga 4 kuga natandika nekiro nga wakati wa 16 ne 12 kapito gwe nalina naye kati ng'omuntu bwajja nakwewolako kiro n'omulala afu ogenda ogattagattamu nga singa abantu abo bonna babadde baguzeeko mu buliwo wali badde ofuna naye kati wagenda okubala nga kapito n'amagoba gennyini ate biri mu mabanja ate amabanja abamu n'okundi azaamanya abandi azaamanyanga ate omulala n'akusasula nga wayiseewo ebbanga ddene nnyo kwegayira ng'oli muloozi. Wayogeddeko ko kuba houseboy wagutandika ddi omulimu ogwo era walina emyaka emeka? Bwe maliriza okusoma sigambe Makerere kibiina ki ng'omaliriza? Kati okusoma nasooka nenkubuukamu mu siniya wano ndozo nali kavuuka ka myaka nga 13-14 kati mu kubuukamu awo nensalawo sente zaali zibuze nensala nenga kati njiiza ntya sente okulabirira abakadde bange nange mwenyini ate nzireyo n'okusoma nsobole okubanga nange ate nzizeyo okusoma kati mirimu kwe kutandika egyo gyegambye mpuuta kusobola birime ku kyalo naye emirimu egyo nagikolanga nnyo fa kumakya saawa 11 saawa 9 ez'okumakya oluusi nga nnyuka saawa 5-6 okwekiro kanawabaawo omusajja wa Katonda eyakwatibwako omuyita mukulu Yosefu yali muzimbi ku kyalo naye nga mumanyi nga ate kwapulidde kati yeyanzikirira omulimu ogwo kuba nali namugamba dda nti bino bimmenya nnyo kubanga nali kavuuka kato myaka 14 kuba mwaka faananyi omwana w'emyaka 14 okuvuga eggaali ng'otisseeko ebintu mayiro 2 kuba kati okuva ali ewaffe mayiro ziri wakati wa 18 na 2 paka mu kibuga kati akatale akaali katuliraanye akanene kaali kakaleero bali kubanga nze banzaala ku Gayaza Road bayitawo Kasozi mugombola Sukuma wata ku luguudo lw'eziro obwabo twavuganga akagaali ne bannange
naye nga bo basumufumu okusingako tujja paka Kaleero n'okuddayo oluusi ng'ovugayo emirundi ebiri naye ng'okuvaawo okujja Kaleero mayiro ziri 18 okujja n'okuddayo 18 kati bw'okomawo era 18 n'okuddayo 18 kitegeeza navuganga mayiro ezisoba mu 72 olunaku lwenkoze luutu 2 ate nga ku mayiro ezo 72 mayiro 36 mba ntisse kati ebintu ebyamenyanga nnyo era ng'abantu ku kyalo bansaasira akaana kalabe kasebo oluusi n'eggaali ng'ovuga ebintu by'otisse bikusinga n'obuwanvu ovugira ku luguudo highway emabega tolabayo emmoloka ekubira engombo ove mu kkubo naye tolaba nayo kwegamba n'obuzito nga bukususa era eggaali yankubanga nnyo ebiku we natuukiranga Kaleero nga ngudde ebiku ebiwera naye nga sirina kyakkola so omusajja wa Katonda oyo bwe yakwatibwako kwe kusalawo n'akola ki kwe kusalawo anfunire omulimu omulala wakiri obutamenya ennyo naye nga nfunamu kasente naye kati engeri gye nali saasoma nti oba nina diguli oba diploma kasobola kufuna mirimu nga gino ejamu kati nga nfuna omulimu ogwaliwo wansi ate nga muzeeyi wange yali anga tososola mulimu guba gusekola ki so kati omulimu ogwo gwajja gwali gwa kubeera house boy ew'omugagga omwawe Makindye kati wentandikira okukola omulimu ogwo era nagukola okumala emyezi 6 Mwami Katumwa omugagga ono emyezi egyo 6 akasente kaali kajja mu bulungi era nga kawerako akasente nga womanyi naye nogwe gwe tokolangako bwawusigala lwaki nkolaba tobukolangako naye nga omuntu yenna alabako TV sawe wabanga yakolako bwawusigala oba houseboy obanga nakati bwakola ajja kubuulira kiki kasente ako kajja kati sente ako emirundi egisinga kajja mpola ekisooka kabeera katini ate omuntu gyaba akusuza kuliisa kati kizibu nnyo mumatiza nti sente zo zaagalirawo nkomerero y'omwezi emirundi esinga yinza n'okubuuza ozaagazaaki nkuliisa nkusuza so sijja kulimba nti nakola okumala emyezi 6 asifunye musaala era kyamalamu amaanyi nendowooza oba oli awo mukama wange andyaza amaanyiza ate ng'emirimu gyali mingi era olunaku lumu nenkola ki nensalawo emirimu okugireka woyogera ku mirimu egyo emingi abakazi bemmanyi nnyo mbadde sifunangako mukisa kwogerako na muntu nga yali houseboy mukola emirimu gye gimu nga house girl gyakola okwoza okufumba emmere okugolola kati amaka we nakola twaliwo abakozi babiri nga waliwo omuwala house girl nange omulenzi kati emirimu twali twagigabana amazzi tegaaliwo waka nga kataapu wetugajja kaaliko olugendo kati ate nga tugakozesa mu bungi kuba famire yali nene n'ennyumba nene kwoza kolaki kati nze omulimu ogwange okusinga gwali ogw'okusomba amazzi ago ogwokubiri kati ebintu ng'okwasa enku ekirala ogenda okugula amanda ogenda okugula ebintu mu katale okusiimuula kati ogw'okulabirira abaana n'okubayonsa ku nnywanto kwoza engoye gyali gy'oli omuwala gyali gy'oli twali twagigabana nga nze gye waliise ng'egyo kakaalukana ennyo gye gyali egyange kati omulimu ogwaliwo ng'ogutali gwakakaalukana nze gwe nakolanga gwa kusiimuula nnyumba omulimu guno abantu gwe basinze okumanyiramu ennyo ogwa ebintu ebya sports guno ogwa Katumwa Sports Center wagutandika na sente mmeka era ekirowoozo ekitandika bizinesi eno wakijjawo eno kampuni oyinza obutakikkiriza aba omuntu yenna alabako TV esaawa naye nga nagitandika n'emitwalo 10 natandika n'emitwalo 10 nga temuli looni temuli ki wabula bwe nakola mu owineri nga maze obwa houseboy nenfunayo obulimu bw'okutembeeya obuveeraveera kutembeeya engatto okukola ki okuyimba engatto engoye kati mu buli mulimu obwo saali muvubuka mwejaasi nyo oba mwejalabya oba w'amasope nasooka nengateeka wabbali nemmanya ennaku yange yandeeta ku kibuga kati nentandika okuterekanga
kasente buli lunaku. Buli kanaku waterekanga sente? Naterekanga wakati w'2003 ate ebiseera ebyo saayina akawunta wabula waliwo omukyalo omukulu omukadde yali atunda kawalagi okuliraana we nali nsula e Makerere mu Kivvulu. Kati omukyalo oyo gwe nakolako omukwano kati ne muteresanga n'abeeranga akawunta yange n'abeeranga banka yange ne muteresanga akasente paka we naweze emitwalo 10. Kati ekirooto kyange era kyali kyakutandika kampuni ennene. Kuva buto oba kyakujjirira? Kyanzijjira naye nayagala nnyo ebyemizannyo naye nga sirina idea ninatandika ate naye nayagala nnyo emizannyo era nasambanga omupiira mu biseera byange eby'eddembe. Wasambako omupiira? Nasambako omupiira mu biseera eby'eddembe era ne ku ssomero. Kati omupiira ne ngwagala nnyo naye ngulabanga omupiira gwali tegulina bikozesebwa mu ggwanga. Mu kuzanyazannyawo omupiira nakirabanga nti mu muzannyo gw'omupiira mu Uganda ebintu bingi nga bikyabulamu. Afuuka abasinga bonna be twazanyanga nabonna nga tebalina ngatto, tebalina mijoozi, tebalina sokisi, kweganga buli kintu nga kyenkana tewali alina ki. Ajjidde mu jiini ng'asambira mu jiini ye ne t-shirt ye, ajjidde mu kanzu nga naye afunyako kanzu ye. Kati abamu baayinangawe nga ze baayitanga ez'omupiira obwamasanda bwavanga eyo saidi z'e Kenya nga bwe basambiramu naye olwokuba bwabangako engeri y'obuyolayola eno wansi kati nenkirabanga waliwo ki waliwo omukisa ogwo neŋŋamba ate nga mu wineri gye nakoleranga mu bintu ebikadde oluusi ndaba endiboto oluusi zijjiramuko ku ngatto z'omupiira naye ate nga weewuunye ng'ate engatto z'omupiira bwe zijja kati ate ng'oli agigula n'agisumulako amanyi ate n'agyambalanga ngatto ya bulijjo yakkaso kyokka ate ng'asanga omupiira bo abalizambadde tebaziina neŋŋamba kati omuntu bw'alonda engatto zino gwe n'omanya nti kati nze ngenda kutunda ngatto zino z'abamizannyo kitegeeza nti ofuna ssente kubanga abantu bangi bazannyira mu makanzu, bazannyira mu jiini, bazannyira mu gambuutusi, emikalabanda gye bazze nagyo agugjamu n'aguteeka n'afunyako n'asambira mu kagere. Neŋŋamba ekitegeeza ne wentandika na bano bannange bensamba nabo abo bakasitoma bajja kummala ate n'okundeetera abalala. Empiira gino wagulamu engatto mmeka era watandika na bintu nga byenkana wakala obunene? Kati natandika ne peya 12 mpozi kyenjizeemu nga sinaba ate kugenda wala nekyenjagala omuvubuka alabako ettivi olwaleero akimanye nti ekikulu si bungi bwa ssente zotandise nazo wabula ekikulu kutandika, ekisinga obukulu kutandika kubanga tulabye bangi abatandise n'akawumbi ka ssente ate n'amaliriza nga kawansi ate n'olaba ffe ba David Katumu atandise n'emitwalo 10 ate ngo ogenda mu maaso. Lwaki kyalibadde kirungi okutandika n'akasente akatono? Lwa nsonga nti akasente ako ogenda ozimba ka kapito nga ofuna obumanyirivu nga bw'okola ki bw'osimba ne bakasitoma bw'onoonya bakasitoma ate n'ekirala nti bw'otandika n'akabizinesi akatonotono bakasitoma bano n'ensobi jjukira oba otandika ensobi ziba nnyingi bakasitoma bano osobola obanoonya n'obeetondera ensobi entono nyangu okutereeza bw'ogeraageranya n'omuntu kitaawe gwawadde kapito owa miliyoni 10 n'atandika restauranti nga nnene ng'eriko emmeeza nga 10 n'afuna bakasitoma nga 2 kati olw'obutaba na bumanyirivu bwa kuddukanya restauranti emmere oluusi omunnyo gwabadde mukanyo kizibu okunoonya bakasitoma abo bonna obeetondere. Omuvubuka wayinza okugamba nti mwami Katumwa ssente ezo yazitandika kubanga gwali mulembe guli eri kwe kutandisa emitwalo 10 naye kakyo kano omuvubuka alaba KTV asobola otandika n'emitwalo 10 n'asobola okubeera nga gwe. Lwaki nedda kyogamba ku mulembe guli bwe baba bagamba nti emitwalo 10 gyakolanga ku mulembe guli gwokka buli eyaliwo ku mulembe ogwo yatandika bizinesi enagiina kwegamba kitwala bumalirivu nakwekkiririzaamu. Okwekkiririzaamu kwe kulwa kwenjogerako kwe kulowooza nti pulaani eyo Katonda gyakuwadde mu mutwe pulaani ya bizinesi ejja kukola wadde nga tonnagiraba ng'ekoze wadde nga gundi yakigezaako n'alemwa wadde nga gundi yakusooka obikola wadde ng'olowooza nti gundi akosa ssente nnyingi tojja sobola kuvuganya naye. So kwe kwekkiririzaamu kwe ŋŋamba nze okutandika n'emitwalo 10 kwali kwekkiririzaamu
ebiseera by'abantu bakozesanga capital wa bukadde 100 era ng'omuntu okutandika bizinesi ebiseera ebyo era abasinga nga balowooleza mu bukadde 5 bukadde 3 naye nze olw'okuba nti nali siina we nsobola wadde okujja obukadde 10 nga siina wadde akajiiko k'ettaka ke nsobola okusinga mu bbanka bampole wadde akakadde akamu nali siina choice nalina okutandika n'akatono ke nali nkuŋŋaanyizaawo era nga nina okutandikira awo wennyini we naliwa mu katale ka sente bali ku Ddembe. Nze kye nakola kwe kumanya nti emitwalo 10 gipangisa akafo kenkanawa era gigula obuntu bwenkanawa. Ngenda okumaliza nga emitwalo 10 gyali sobola okupangisa akafo akawera 40 nga 3 akadaala era balance yasigalawo ng'asobola kugula oba kusuubula peya 12 zokka. Era awo wennyini we natandika n'olwekyo muvubuka awuliza kettivi olwaleero kye nkusaba kiri kimu ebirooto wadde olina binene netandika n'akatono akaliwo era otandikira awo wennyini wooli kyokubanga ekirooto kyo kyakukola dduuka Kampala Road oba ku William Street ng'essaawa eno si wooli maybe oli Kibuye mu katale oba oliwo oba oli Katwe oba oli mu byalo eyo sooka otandike n'akakatono. Ebyandikibwa bitugamba nti bw'otandika n'akatono n'okawongayo ewa Mukama Katonda alina engeri gy'akakubisaamu. Kyokulabirako Yesu Kristo bwe yagabula abantu abaali basoba mu 50 obwennyanja 3 n'emigaati 2 bano abayigirizwa be yali asomesa nabo bamugamba abantu baleke bagende kubanga tetulina kyakubaliisa. N'abagamba mwebale nnyo okumbuulira nti tetulina kyakubaliisa naye kye mwerabidde kwe kumbuulira akatono ke tuyinawo. Bamuddamu nti teketaaga nakubuulira kubanga katini nnyo yalemerako n'abagamba mukambuulire. Ne bamugamba tulinawo ebyennyanja 3 byokka n'emigaati 2 n'agamba mubireete. Kati babimuwa n'abikwata n'atunula ewa kitaawe ewa kitaffe n'abisabira Katonda n'abikubisaamu. Ebyandikibwa tebitulaga migaati emeka gyayiika okuva omutonzi byennyanja bimeka naye bitulaga nti ebisero ebyafikawo ng'abantu 50,000 bamaze okulya byali ebisero 12. Ensonga envubuka alaba olwaleero kwata akatono ako mu nkola ya Mukama waffe Yesu Kristo mukulu waffe gye yakakwatamu ojja kulaba engeri Katonda gy'akakubisaamu. Kakapita ako k'oyita akatono n'olowooza tekalina kye kasobola kukola gwe kakwate otandike oke ku maviivi okole ki ky'olina okukola ojja kulaba engeri Katonda gy'akola gy'akakubisa. David Katumwa nakwata emitwalo 10 ntandika akadaala akaliko peya 12 kati olwaleero ne wenkugamba obale peya ze nga teziri wano mu Katumwa Sport Center ziyinza okunnema okuba n'emipiira n'emijoozi n'ebikopo n'ebyuma bya jimu ebintu byonna bye tukoze okuva mu mitwalo 10. Kizibu nnyo omuntu okukkiriza kyova abamu bagamba nti oba ayina oba abamuwa oba yagendawa oba mu nnyanja oba bikinga togenda yeeyo mwami Katumwa naye nga Katonda okwata akatono n'okateekawo n'okakkiririzaamu n'okka ku maviivi n'okeera nga buli ku makya n'okola ki ky'olina okukola bakasitoma n'obakwata bulungi akatono oko n'okkiriza nti kajja kugasiwa. Yalina engeri gy'akakubisaamu n'olaba nga n'okufikka kazadde n'okufikka ne kafikka. Omulabi wange omulungi ndowooza ebigambo bya mwami Katumwa obiwulidde. Tandika n'akatono k'olina naye olina otegeera nti bizinesi yonna gy'oyagala okukola giyingire ng'ogyagala ate giyingire ng'omaze kubeera ng'otegeera biki